السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام كيساسوا. بواتولا السلام وقاتي إمام. نايبا وانا نجاب تدمولو يمبا. Tusanyiza okubalaba bassebo. Kale muko. Tusanyiza okubalaba bannyabo. Eradde bassebo. Eradde nnyo muko. Eradde bannyabo. Mukulika amakubo. Ko tugayise muko. Bana banga ab'obulenzi musooke mutunule eno emmondo muzize kugombolola. Abakyala abo mubalaba omusanga n'omugamba munnaye nsaba kwogerako naawe neyeeraga n'omugamba wakiri mpaka WhatsApp namba nakuweereza ka message n'agaana kati nammwe mubalina njagala mubamale akajanja bwakoonako njagalo gye y'amawulire soma mweragireko nga ye bwakweragirako. Jayo muleke kudira kakolo kamwe mukolo gw'abaana abaana bala mukomewe mufeyuma zonge yatulese mu byombizi yo tali ya nnono ya buwangwa ate erimu obwa Katonda abeena bakkubira engalo ez'amaanyi bazzukulu bange mukulu okumanya ensonga eyo nzito ne bw'olaba nsagansagana ng'akabiji akatajjudde mukulu ne bw'olakakasa nti nzito nga byenda n'agula afukira asiba amayembe ge gaali n'akuba kengere n'ayitawo tugambe tubeerangawo tetulindanga kasana kutwokya tufiirako tumugamba nga kimuntu yakomba enziro ku ngongo kyami wabiri balugisi asengeka ensonga z'abaana bwalaba ez'emyaka 18 mu lujjamu singa gwe wageogedde sandi kukkiriza kwogera bingi nga namwandu omwenzi anti agenda n'agamba nti kenfunye gwe nfa naawe n'omubooza ate yasooka kati njagala onkuleera ekintu kimu osituke waawo ogende mu ntebyo okanule maaso nga Besigye nkukolere kyosinga okwa mukulu ogambye enfeewo wano era mugumiikiriza nga kitole kya ttooke omukyala agenda n'akubegera bisatu naye era okuba ogenda okulya onogako ku kisooka n'ovulunga mu nva oba ogenda okulya okonawo ku bisigaddeko n'obigamba nti gumiikiriza walayi tebivaawo mukulu kekirimu ekityo tajja okigambira nnyo osiikira osanga mugatayitinaye okutemba pasi temba lolo okulalingana ddala mu nkome iwanda nazalap Mwanyinaze wanji baba mu butamala budde ng'abooza Nakato nti Nalongo yakuzaala mu butamala budde ng'aga nti nviiramu ku muzikiti gw'abasiraamu gy'oli waliyo gw'Abakatoliki tulina abagenyi baabo njagala mbooze ekibuuzo kimu bibiri onziremu ntegeere Mwanyinaze wanji baba ekyamazima nzijukira bulungi bwe baakutwala muko yandeetera emmotoka amafuta gaweddemu n'emipiira giwedde ku bw'onoddayo ojja kumugamba mpeereza emipiira mobile money ekola Mwanyinaze abantu abo obamanyi ye baba mbamanyi abantu abo obamanyi beebo bennyini beowandiika mu bbaluwa n'ogireeta ne tugisoma ye baba bebo bennyini
Nkubuulira kino ne Katikkiro w'ekika ky'Olugave waali kati njagala okiddemu naye akiwulire abantu abo be watulaganyisa okujja wano olwaleero mu ddaazayo mu Dimansi lino mu lunaku luno olwawangu bebo baba bennyini. Salaamu aleikum. Kaakati mwannyinaze buli kintu kibaako akikulembera. Ye baba. Omukolo nagukulembedde okuva gwatandikidde. Ye baba. Ng'okulembedde ensonga y'okumutulaga. Ate olwo yakulembedde abantu obusera mbugamba ekintu kyonna ekitaliiko omukulembeze kyo yatwine yekikulembera. Kati mu bo mu abo mulimu eyabakulembedde mu nsonga gy'oyogerako eyali mu bbaluwa. Baba mwali eyabakulembedde. Singa nkuwesa kintegeeza olusa oyinza omundaga. Sobola mukulaga baba. Obudde buli mu kulwana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Erinnya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Erinnya Lulagala Siraje. Lulagala Siraje. Sebo weddira ki? Eddirange nga Kabiro Kungu. Taata wa kuzaala yaani? Haji Musaba nga Kabuye Kiwemula. Zikyamukubira enduulu yagenda addagizibwa embere. Zikyamukubira enduulu ng'atudde edduuka ya Kakwanzi. Mwana bulungi nnyo asobola n'okwogera obwobwe ne bumumanya mukubira engaali. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Joweria Nakitende. Tabango mukulu bakaba oyodde nyingi zimala ezo zoyodde nga leero ekitegeeza tuwena kutta mukago zigo zigatte naawe peezizo agati asobola okumalawo omatuse mukago nno gwe mwana gw'omulenzi yagira ddala olyeko n'okuta gwonna nange ndiridde ddala eri kusutula ego
amalamu yasinga yanomye mulagidde nti watuuse ku mutala ndaka asidde abange ngaluza ebyali byenkyama twasize ekyama biri byetwakweka byebifuse Kiriza emukulu mwanyinaze njagala omukwateko omukakkanye wansi ate nkusoye senga tobonaabona oyise soja kwata akagalo kannasuwoli manyi omukwano ndi muzibu kati gwe senga akagalo kannasuka obonyiga mpola bwoti obonyiga ojja mulaba nti bino ebyomukwano tebimanyimuoba omukiga agiyita huuga muwe huuga
bonna bahalagati. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Omulungi waffe sense okulaba. You look so beautiful. Ulida. Omukaga Siraje ntumye kugambe. Akaseera akayise emabega. Obadde mu trial. Kaakati ogenda kakosa. Love ate ng'erimu ssente kyeki.